Mr. Soze ekiboozibozi. Olwali olwo nali nva ku mulimu. Nali ku mulimu eyo nga nnyuka amangu ssaawa nga 11:30 awo 12 kuba nali nkola mobile money. Kati nga mukama wange anta mangu nzire ewaka nga mumanyi emirimu gya mobile money nti giba somehow risky. Kati olweggulo olwo nali nzira waka naye nalinamu kalasiti kange 15. Kati nga njagalayo ekisweta naye ng'ekisweta njagala muno mu mivumba. Waliwo omwami yalinga ayiwa engoye ku kkubo olwo oluguudo luba bize nnyo naddala olw'eggulo. Kati waliwo eyali ayiwaawo engoye, wabaawo ab'engatto, ab'engoye, ab'ebiki byonna. Kati oyo omwami obudde bwe yali ye amaze okuziteekawo engoye nga nnyimirira ntandika onnoonya. Kati ng'ekisweta nkifuna, omwami nga ŋŋamba eyali atunda engoye ezo aŋŋamba ekisweta ekyo kya kasanvu tasalako. Ne mugamba nnyina 50,000, ekituufu nalina 50,000 zokka nga sirinaamu yadde ensuusuuba. N'aŋŋamba nedda sisalako. Ne ŋŋuma ne nkivaako ne nkyesonyiwa. Kati mu kutinkuula ano nga ngwa ku kiddomaati naye nga kirungi ne nkyetegereza naye nga sirina gye ŋŋenda kukitwala kuba si kye nnali njagala. Kati mba nkiwanise bwe nti nkyetegereza ne mpulira omuntu ankwata ku kibegabega ankoonako. N'aŋŋamba, nnyabo, waliwo wali eri akuyita konze ampita ewa kimu eri emmotoka ya reedi eri epaakinze wali. Konze akugambye ammanyi? Kono simanyi oba akumanyi, Seleebu waffe. Koze Seleebu wammwe y'ani? Nze simumanyi. Mu bantu bonna abali wano agambye oyite nze. Koye aŋŋambye mpite ggwe. Aŋŋambye mpitire ako akawala akambadde akateeteeyi. Nali katono by then, nakati ndi mutono. Naye nali mutono nnyo by then nga nzenna ndi katono nga sirinaako wanene ng'otubuto tuli kuli kwegamba nzenna nenkana. Ne mugamba okay. Omusajja ye nadde, omwami oyo yali atunda bikajjo, oyo gwe baatuma yali atunda bikajjo awo mu kigaali. Kati nga ntambula nga ŋŋenda ku mmotoka naye saasembera, nayimirira somehow a distance kuba munaye omuntu gw'otamanyi ate akutumizza butumya. Kati ngenda kutuuka ku mmotoka ng'omuntu mumanyi, kituufu Seleebu yali musajja muyimbi ng'omuntu mumanyi nga mugabo wangi. Ekituufu I didn't get excited nti nga bw'onaalaba Seleebu. I didn't. Naye namuyita bulungi with due respect. Naye namulaga nti mulungi excited. N'amugamba wangi, n'aŋŋamba ekyobadde okutte bakiyita batya? Konze ddomaati. Koye eya mmeka? Konze eya 5. Koye kirungi mbadde nkyagadde naye nyinamu 3,000. Konze akitunda 5 agambye tasalako. Koye kati tosobola kunnyongerezaako, gw'obadde ogenda kugula ki? Gwe si kyobadde oyagala? Konze nze bye mbadde njagala birala, ddomaati mbadde nkeberako nkebere. Koye kati gwe toguze? Konze siguze, ebyange babiseera. Koye kati ezo ssente zo nkwatirako 2,000 onnyongerereko kuno nfune kiddomaati ekyo. Ne muga gwe Seleebu omulamba obulwe 2,000 z'oyongerako ogule kiddomaati. Mboye sizirina. Ne mugamba nange sirina ssente ze mbadde nnyina zange. Kati n'aŋŋamba obadde omaze ebyobadde ogula? Konze mmaliriza. Koye jangu nkutwaleko. Konze sirina, ŋŋenda nkoma wali ewaffe ntuuse. Koye newankubadde okoma wali era jangu nkutwaleko. Konze nedda. Nga nzirayo wali ku ngoye olwo neebuzaabuza, nzirayo ku ngoye mbu neefuula nnonda. Ngenda olaba omusajja akyapaakinze. Mu ndabirwamu andaba nti nkyefuula nti ndi busy. Kati nagera olaba akutamye ku ssimu oba yali anyigaanyiga biki.
nentambula ekidomati nenkizaawo wansi nentambula nga nzira ku kkubo erintwala eka nga ngoba kkubo nzire waka. Naye nga mumanyi amakubo g'omu ttawuni nti ffe abantu tuleka kolansi ne tuganzayo eno obukubo obwaffe eno emabbali g'oluguudo. Kati nange eyo gye nali ndi mu kutambulira. Kati ono bwe yatunula mu ndabirwamu atunula wali wandese nga ndi kulonda ngoye Seleebu. N'atunula mu maaso gy'alaga. Yagenda okundaba nga ndi mu kutambula ngenda. N'avuga emmotoka. N'asimbula. N'antuukako. Naye nze jjukira ndi mu bukubo bwaffe buno bwe tukaze emabbali w'ekkubo. Kati nga iye naye nnyabo nkugambye omaliriza ojje nkutwaleko ko nze saagala kugenda. Ntuuse waffe waawali. Olwo naye byonna mbimuddamu ntambula. Namubuuza naye gwe omumanyi ontegedde ko nze ye nkumanyi. Nze ani ne mmuga ye gwe gundi. Koye naye oyogeranga n'omuntu gw'otamanyi. Ko nze ye have I disrespected you? Nti nedda naye olinga aga nti siri Seleebu. Like ye kale yalina engeri gye yayagala mu treatingemu nti mubuukirebuukireko wansaba lifuti nzikiririzeewo ndowooza ye ebyo byali ayagala. Ate nze namulaga nti oli nze empisa gye namuyisaamu like namulaga nti oli ordinary person nga nze. Bwe ntyo bwe namuyisaamu naye saamuvuma saamuyisaamu maaso saakola ki naye kale kirabika he got shocked ne reaction yange. Yali asuubira nti bw'anansaba bw'ati lifuti ngenda kukkiriza kuba munnange ate Seleebu gwe lwaki oba ogaana gwe tewegomba kutuulako na Seleebu. Ndowooza ye ebyo byali asuubira. Kumbe baaba kyokka nali nno munnakyalo nali naakayingira site naye nga neepanka naye nali naakayingira nga olaawo ennyambadde nali mu kateeteeyi kaalimu obudizayinikizayini nga bulinga bimulimuli. Kati nga n'obugatto bwe nnyambadde bulinga busapatu naye nga si sapatu naye nga obugatto ng'obwo bw'oyinza onnaabiramu bwe butyo naye ng'era nabwo bwagala ofaanana n'akateeteeyi. Then nga nyambaliddeko akasawo wano mu nkwawa nga kkala yaako era naye mu kateeteeyi mweri. Kale nga ndizayini nze naye nze saabigenderera nga mbyambala just nayambala bwambazi. Kati omusajja n'antunuulira bw'ati ndowooza ng'alaba akantu akamuyisaamu amaaso ye nga ye bwe yakitwala kuba yali ansuubira okugetinga excited nga nsabye lifuti neŋŋaana. Kati ebyo byonna bino byaŋŋamba nti jangu kutwaleko mbimuddamu eno wentambula. Agera olaba ntuuse eri n'asimbula emmotoka era n'atuuka we nalindi. Kati awo nenjogera nga bwe ntambula nga naye eno naye ng'akendeezezza omuliro gw'emmotoka nga naye atadde ka sipiidi katono. Ntambula naye eno bw'avuga ntambula omusajja n'annemerako tutuula naawe nkutwaleko ko nze ŋŋenda wali nanga kuva obweddo ŋŋamba ogenda wali okoma wali naye totuuka ko nze nnaatera okutuuka. Ekituufu nali kyenkana ntuuse ku kkubo lye nzikiririramu ewaka. Ate ekkubo nalina okusalamu then nzikirire ewaka. Nalina osala oluguudo nzikirire ewaka. Naye ngenda olaba omusajja tanvaako. Era mu bwongo nakiinamu nti ono omusajja waba tanneesonyiye ngenda kusigala ntambula mpite ku kkubo erintwala eka. Kati omusajja agenda olaba nsaba lifuti sivaayo gye ndi nsaba lifuti kale kankwesonyiwe. N'asimbula n'avulumula emmotoka ye agende. Kati ne neefuulamu nange nsigadde ntambula. Agenda otunula mu ndabirwamu ng'era nkyatambula. Omusajja n'ayimirira era. N'aŋŋamba n'ayimirira. Ndowooza yalowooza nti ngenda ttambula ntuuke waali. Agenda olaba situukawo n'adda reverse. N'aŋŋamba naye nnyabo nakugambye jangu kutwale ku lwaki weeyisa otyo. Ne mugamba naye nkugambye ntuuse. Naye nojjukira omuntu simumanyi. Yes Seleebu kituufu. Naye
tamanyi naye annemeddeko okuntwala oba ekigendererwa kye kyali ki bannange. Yagera ndowooza sivaayo gye ndi n'asimbula n'agenda. Emmotoka eyo yali ya reedi ng'eri mu kika kya Alphard Noah we batyawo ng'emabega erina ekipande kwali ne mukyala we oba yali mukyala waawo simanyi, kale kaŋŋanyi ng'aliko ne famire ye. Baali balina kampuni gye bakolera adivert nga wowulira bino baby soya ndowooza bwetyo ya adivert gy'ali akola. Sajja n'asimbula emmotoka n'agenda naye nasigala neebuuza maama omusajja okunnemerako ati kiki ennyo? Naye nsala ekkubo ne nzikirira eka naye ab'eka saabagamba biki bye nfunye mu kkubo eyo. Waayita akaseera ku mawulire ngenda olaba nga bamukuba mu mawulire nga balina ekiboozi kye bamutaddeko bannange. Ngendo nentunula ne ŋŋamba nange nno ndabika eno gye nnaaliwunzikidde. Eggulire eryo nno lyatunda kuba obujulizi bw'amaanyi buva nayo. Nagamba nange eno gye nnali ngenda owunzikira, oba yali ayina by'agenda okunkozesa, oba yalituuseeyo n'antuga n'asuula eyo. Kuba munnaye tomanya, tubala baana ba Seleebu naye nga tomanyi behind closed doors kiki kyakola eyo. Kuba neebuuza omusajja ekyanneesibyako kiti antwaleko nze omuntu gw'atamanyi. Bw'atyo nga Seleebu bwentyo bwe muyitamu 5. Enkeera we naddayo omusajja ow'ebikajjo n'aŋŋamba naye kawala ggwe weepanka. Ssebo Seleebu waffe n'akusaba lifuti n'ogaana konze. Banti bwe tuti abantu bwe tufiirwa obulamu. Gwe ky'ogamba eyo yonna yonna gye yayise wabadde talabayo bantu batambuza bigere abatwaleko. Lwaki yalonzeeyo nze yabadde ne ku byange ni mu kunoonya ngoye ate mbwansaba lifuti mwantwaleko gye nnabadde neetaaga. Kati kale omusajja ye yandabanga oba kataala eyagaanye okwogerezeganya ne Seleebu. Musajja ye ndowooza yandabanga kataala, yandabanga ffala ndowooza munnakyalo. Mr. Sozi ekibooziboozi. Bannange Sozi mo family, good evening, good afternoon, good morning. How is everyone? Mr. Sozi gyebaleko gy'otuweereza. Kasubire buli omu ali bulungi. Ekibooziboozi natuuka nga nfuna gaayi ku Facebook naye twali tukyali ba mikwano. Kati nali namugamba okukkiriza njasooka kukulabako. Munnange tetwalwa naye ebbanga lyali ligenderedde like for 2 years nga akyali awo amperereza. Munnange ebbanga teryalwa. Olunaku lwatuuka ng'ajja kundabako. Twali lwa Sande nga 13 Ogwokubiri 2022 ng'ajja naye saamutwala waka kuba nali nkyabeera n'abazadde bange even up to now. So saamutwala waka, nalimba anti wange mbu bampise ku kampuni ewaka nja kudda luvannyuma ko ye kaale nze kanzire waka bw'onaava ku kyaki ogende then ojja kumala okomewo waka ko nze kaale. Kumbe nze ngenda zisinkana Lulenzi ku mulimu. Munnange zaalinga ssaawa 7 nvudde ku kyaki nga n'omulenzi ono naye agguka nga nkubira nga mantuuse angenda ku kkubo nga mu mukima. Yajja alina obuveera bwali bubiri. Obuveera obwo bwalimu ebikuubo bya blue and white nga mbumutikkulako ngerawo n'atikkula omuntu nga mumutikkulako nga mbukwata mu ngalo nga tutambula mpaka wali kwe twali tukolera nga tutuula nga tutandika kuyira ya mboozi. Bwali budde bwa lanki ne mufunirawo ekyokulya
naalya ku bbiiru yange saakozesa za anti. Nalinamu akasente kange ak'ekikyala nga tutuula nga mmuwa ekyokulya ng'alya nze saalya kubanga baali bakankuula erinnyo mu nnaku nga 3 emabega so nga sisobola kulya ng'ekibuno kinnuma emmere eba enkosa kati nze saalya naalya n'amala okulya ne tubeerawo awo zaali ziwera nga ssaawa 10 awo n'asiibula agende. Naye wali twali tukyanyumya wali eri neesumulula ku buno obuveera bwe yandeetedde nga ye beera ekandayo biki byondeeteddeko. Ngenda obusumulula nga mulimu swiiti ne chocolate ono alimu pinati oyo. Buswiiti bwali mu foomu ya kandi kati anjyamu kaswiiti kamu nga ndyako nga nnuunako. Kakati tayimu etuuka nga addeyo kuba yali ava wala yali weeyo eno sayidi z'abalwasa ng'addayo muwerekera mpaka ku kkubo ng'afuna booda ng'emutwala. Kakati nkomawo ŋŋamba leka nkebere ku bye bandeetedde. Mwami Musozi ngenda osumulula akaveera akaasooka natandikira ku kaano akalimu buswiiti ne chocolate ankasumulula nga nkebera buswiiti mukadde naye nga buno bukande buno bwe nalyako bwalimu nga 5 nga bubulaga bupya ne buli obulala nga bulaga bukadde. Neŋŋamba gyabuguze be baali babutereka obubi nga ngenda ku birala. Nkebera chocolate bannange chocolate n'okusiiwuuka yasiiwuuka azini bupaaka mwabeera nga bupaaka bwasiiwuuka bwakulubuka ndowooza lwe lulimi olwangu lwe nnyinza okwogera nga bupaaka bwakulubuka nga ne expiry date togiraba teriiko oba ye yamukuuta ng'akweka expiry date nze awo simanyi. Kati ntuuka ku kamuli akaveera akokubiri kaali mu kamuli akamuli ako bwe buno obumuli bw'ennusu 1000 bwe butyo naye era sitiru nga nako kakadde. Oba oli omuvubuka yaddira ebintu bye baali bamutonera edda nandeetera naye ate nga wali olaba nga muntu si fala si muntu fala ng'ali informed ng'olaba muntu agenda n'omulembe. Naye bannange akamuli ngenda okatunuulira obulungi akalina n'enfuufu ebimu ebikabikka byabuukako obwo obumuli obwo bubeerako buhando like oyinza okkawanika nga ku musumaali kaakati ako kapaati awabeera hando nga tekaliiko ng'akamuli kajjudde enfuufu swiiti mukadde chocolate gwandeetedde like musiiwuufu yenna ajjudde enfuufu. Bannange byanzigwako ne ŋŋamba oba mukubire neesirika nenzigalawo ku mulimu ne nninnya nenzira ewaka ngende nduwe basisita bange kuba bo baali bamanyi kye ŋŋenzeeko. Ngenda tutuuka waka nga tebaliiwo baali bagenze ku kasaawe era nasitula bukolokole obuveera bwange mpaka ku kasaawe eyo waliyo empaka z'omupiira gw'abasajja. Baganda bange olwandaba nga bajja otyo sooka otubuulire ebigenze bitya ng'ekiri ku feesi osoma obusomi feesi n'omanya nti nga mpulira obusungu nga n'obuno omusajja omuvubuka yandabye nga ndi fala nnyo ne mbagamba ebyo naye we mubiri awo niyo on risk kuba nze sibiridde nakoma kali kakandi ke nalyako ate
like nakamenyamu wakati naalya nga nange nendya era ako ke nakomako. Kati kwe kubagamba bwe mubirya niyo on risk. Nze sibiridde. Gwe muntu kyayinza okujja okulaba munne for the very first time n'omuleetera ebintu ebikaddewo ebityo. Oba yabikukunkumulako eyo nfuufu nga baali babimutonera dda nze simanyi. Kati basita bange aleeta tulabeko. Bannange ogenda osumulula nga nabo bakiraba nti ebintu bikadde. Bannange bansekerera. Baaseka ne baŋŋamba ate abaffe tebatutonedde naye oba twalifundako n'abatatuweeredde ddala tani tuwa bino ebiriko enfuufu. Omuntu gw'ogenza okumiitinga mubadde mwemanyi amanya dda. Ne mbagamba naye nedda. Ne baŋŋamba era akamuli twakakuunyuulireyo kasaawe. Buli kimu twakyonoonereyo okutuuka okusumulula bu chocolate. Nga chocolate aliko atandise n'okuba ng'amera empumbu. Obwo obuntu obwa white obwo ng'ekintu ekigetinga expired. Bw'atyo bwe yali atandise okufaanana. Kati mbagamba naye oba mukubire musomere kobo muleke ojja kuba omuswazizza nnyo muleke gwe weefuule nti oli fala tolina kye wategedde muleke mwesonyiwe. Munnange era ne tubeerawo ebyo ne mbivaako ne mbireka ne tutambuza obulamu twabeerawo naye era fayinali twamala ne tukita kyamala ne kiggwa. Naye bannange yali yampa akamuli akakolako akamuli akalwanya entalo ku Valentine on our first meeting. Nampa chocolate omukadde ali expired. Naye abasajja mwakula nyizasozi atugamba abasajja alina engeri gy'aba the way he defines them nti oweramu akamooli n'eddinisa. Kati n'oli nga yalayika yali aweramu akamooli n'eddinisa. Twababuse abasajja twabazudde byemukola twabitebuse kati naffe twetegereza. Twababuse abasajja bazibu omutuufu akyambuze bafuuka bakuuzi akulimba jero basinga nnyo bonna muline mwemanya eryanyi songa byakulimba byagamba gwe yakalaba balina obukodyo bungi bwe batulimba oline womwoyo gwera asigala ku kiti wafuuka wapuleya temuyina laabo obulimba bwabasuka oline womwoyo gwera asigala ku kiti nga twababuse abasajja twabazudde byemukola twabitebuse kati naffe twetegereza. Twababuse abasajja twabazudde byemukola twabitebuse kati naffe twetegereza. Abasajja kyemwagala kimbuze nze tulina kimu kwetegereza kakwana n'oyanguwa alowooza oli bwotyo waba omugagga n'omugana agamba nti weekoza yate n'omala okkiriza agamba oyagala ssente waba omwavu n'obugumira alowooza tolina wammwe bannemye okumanya kubapo bayaye bakifula omukwano balumya tubakolemya pankuwe buli omwanoonya wafunira wafuuka bapuleya temwina laabo obulimba bwabasuka olina womwoyo gwera asigala ku kitinga. Twababuse abasajja twabazudde byemukola twabitebuse kati naffe twetegereza. Twababuse abasajja twabazudde byemukola twabitebuse kati naffe twetegereza.
osobola okufuna kyayagala olumala okifuna banekkuba liziba bayaye twongere okaluba abakyala twongere obirumya kisinga kuba bingi biteganya okubikola okufuna muzaabo gwanoonya banfuuka bapuleyo tebalina laabo obulimba babasukka olina wamuwa omwoyo gwerasigala mukiitinga twababuuse abasajja twabazudde byemukola twabitebuse kati naffe twetegereza twababuuse abasajja twabazudde byemukola twabitebuse kati naffe twetegereza kati ndabulamu abatuvuga ekiyaye tukoyo okutubonyabonya tukoyo okutubumya ebitwe soyana nkwako ebyekiyaye nja muvuga bya kiyaye tit for tati akowayaweta tit for tati ako sine budde bakujokwannakowe ebibiyo ondingisa bolonange nkucyanga ongatika bolonange nkubuuka otijisa bolonange nkutinka omisinga bolonange nkumisinga ondaga omupenzi ganange ntayira tati akowayaweta